Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Twakafunako ebintu bibiri era nga nze ng'atudde mu kibiina kye tusembyeyo kibadde kikwatagana ku kwebuuza mu bintu byakkirizaamu amadiini ago naye ate Katonda ajja kusigala. Katugende butereevu ku kyokusatu. Omanyi nnyumirwa nnyo ate nga neebuulirira ombuulirira. Weewaawo. Mazima. Kakati akatundu ke tutuuseeko kukwolesebwa kwe nalabye omwaka guno akookusatu era nga kakwatagana bulungi n'ebisoose okwogerwako nga obuwangwa enzikiriza gwe musingi ogw'okubeerawo kwaffe ng'abantu kye tuyita amaka. Ffenna gwampuliriza naawe andaba olina amaka mw'ova era nga ebintu ebisinga by'oli byonna okuva mu kikula ky'omubiri gwo okutuuka n'ebyo ebimu nga betwogedde by'okkiririzaamu biva mu maka ge wakola ki ge wakuliramu. Amaka gagenda kukyuka nnyo omwaka guno gwa 2023 era nga kino kiva mu bintu eby'enjawulo ebizze bye tugenda ate okwogerako ne mu byokwolesebwa eby'omu maaso bye tugenda okuddako mu kyokuna n'ekyokutaano. Amaka gano ekigenda okusookerwako ddala kye kigambo obufumbo. Obufumbo bugenda kufa amakulu. Amakulu g'ekigambo bufumbo oba nga bwe batera obuyita butukuvu kisikiririza gagenda kufa kubanga mulimu ebintu ebirala ebigayingiridde. Tokkiririza mu bufumbo butukuvu. Obufumbo obutukuvu tebukolebwa na bubonero bwa wabweru. Obufumbo obutukuvu bukolebwa mu bubonero obw'omunda. Nti si mpeta eno si mpeta si kyaki si bantu si nedda. Ekyo bwe kyatandikibwa abantu baggwamu okutegeera ekigambo mukwano n'obufumbo n'amakulu gaabwo. Bajjajjaffe baafumbirwanga era ne babeera mu bufumbo ne babalamu emyaka naye tebaalina bipapula na bigundi ebyo. Tebaalina bugundi. Njagala ombuulire wawo jjajja yalina empeta ye maama taata yandibadde n'empeta mmeka nga baafumba. Baafumbanga emyaka n'emyaka abaami ne bafa abakyala ne basigala mu malya. Ebyo byayita mulangirizi. Nedda tebyayita obwali obufumbo obutuufu. Obufumbo obulina okulabibwa ku mpeta. Abantu bagenda tandika okwebuuza lwaki obufumbo bw'ennaku zino tebukyalina makulu. Era nga bwe ngambye kigenda osookerwako kwe kubeera nti omuntu ajja kukeeranga ku makya yeerangirire nti mufumbo. Era kibaddewo ndoza bamusijja kujuliza nnyo naye abantu abamuwulira. Omuntu asobola okufumbirwa leero enkya n'ayawukana enkya n'afumbira omulala enkya ne baawukana enkya okusinziira ku maanyi ge oba ebifo byalimu asobola okufumbirwa mu ngeri ye gy'ayagadde. Waayagadde. Ekintu ekyo tekinayo kikwatagana n'ekigambo bufumbo. Obufumbo buba bwa kugatta myoyo. Era ng'omuntu afumbiddwa munne ffe ng'ab'ebyomwoyo tukuutira n'abantu naddala gwe asazeewo okukola oba okubeera omuluŋŋamya w'emyoyo tosobola kufumbirwa abantu bangi kubanga oba weeyunze n'emyoyo mingi. Wabula abantu omuntu owa bulijjo okubeera nti osobola okukwatagana bulungi n'omuntu wo munywera mu mubiri ne mu mwoyo. Tosobola kukeera nkya ku muntu gw'owasizza jjo ate ne mwawukana okuggyako nga temwanywera mu mwoyo nga mwagenda mu bino bye tulaba eby'amaddiini. Ayina akapeta ayina akabaluwa ayina akaki ebyo tebikyakola bufumbo. Ekyo kye kimu ku bigenda okubeerawo omwaka guno. Ebbaluwa za certificate zino ze tulaba zigenda kufuuka nga amabaluwa g'ebyo eby'ensoma ngenda byogerako mu maaso awo. Nti omuntu kati ne wabeera ne ziddiguli tezimuwa makulu gye bujjeyo. Omuntu wabeera ne diguli osobola omusanga avuga boda oba ng'akola ebitalina makulu. Mazima. Kubanga alina just kabaluwa talina bukugu. Omanyi omulangirizi. Sebo. Ozze n'oyogera ku bufumbo okubanga buno obufumbo bwe tulaba. Yes. Mu mwaka 2023. Sebo. Abantu bagenda bwebuuzaako nnyo. Yenkola by'ebituufu. Nga atuna n'ebyabanne abantu bano mbadde ngamba bwe bati ate kati bo ate ogamba ebibuuzo bigenda kuba bingi nnyo nga byetoolera ku ki ekikola obufumbo obutuufu. Ddala okutwala omuntu mu kkanisa ne bakugatta bwe bufumbo obutuufu okuba n'empeta n'ogyettandika bwe bufumbo obutuufu oba waliwo ekirina okukolebwa.
ekisukka ebyo bye tulabako ng'obubonero obuweebwa. N'akantu katini nnyo ke njagala okukubuuza kubanga oli musajja muyivu ate otambudde amawanga. Nina ekintu ennaku ze kitandise okuntabula naddala ku nsonga y'obufumbo. Bakiyita mu luzungu sologame. Nina kipya kye nnawulidde omuntu asobola okwewasa ebimu ku bibuuzo ebimu ku bintu ebize embaga sologame ekyo kyotegeeza ekyo. Akati nina ensi ze ntambuddemu naye kanjulize kweno obutaleetawo nkola za njawulo naye nga mujja kukiriziganya ekigambo kyoyogedde kijja kwatagana n'endowooza z'abantu abasinga abatandikedde okwebuuza ensonga eyo. Oli tubalabye oli n'agamba nze kati kyenoonya mwana naye ng'okwetegeera obulungi nze neetegeera nze kati lyantegeera olwo aba ayingidde mu sologame. Yoyogerako yakyogera nti ye w'amaanyi okusinga obufumbo kyennyini oyo onsiigidde ekifaananyi netandika okwebuulirira mu byendaba ate nga watugambye buli omu omwaka ayinza okuba nga yagutandika waliwo ayinza okuba yagutandika dda waliwo kati wawo oyogeddeko. Kakati kyendeeta kye kino era kyenjagala okunyweza mu nsonga eno ebibuuzo bibadde bingi nnyo ng'abantu abasinga bavumirira nnyo bannaabwe era nga abazadde baffe abasinga akubuuza maama ofumbirwa ddi ye bannange ng'okuliridde nnyo ebintu ebyo kati abantu batandise obyefumiitirizaako. Omwaka guno mugenda kubaamu okusalawo ng'abamu bwe basandise nga bw'oyogedde oli n'agamba nze omuntu watandika okukola statement eyo nti nze ndi w'amaanyi okusinga obufumbo. Ekyo kijja kulaga bingi si bokka tulabe n'abakulembeze b'amadiini abamu oli n'asalawo abamu bagenze mu nkola ate ze tutakkiririzaamu ez'ebisiyaga. Twalaba mu kya pasita juzi muka pasita yasalawo n'afumbirwa oba yawasa yafumbirwa ye musajja ndowooza omutegedde Juli. Kakati simanyi baye musajja baye mukazi naye abantu abasinga bijja kubeewuunyisa ebintu ebyo bigenda bivudde mu kibuuzo ekyo. Oli agenda n'anoonya amazima oli kati osanga njagadde okozesa kubanga oyo yavaayo sijja tekyali byakulimba nti oba byakwekekereza yatuuka n'afumbirwa mu bukulembeze afumbiddwa pasita naye n'abuuza ekibuuzo bufumbo ki buno bwendimu nga sibutegeera nga tetwetegeera sibuulira. Abantu abampuliriza akadde kano olina omuntu naddala mu abafumbo obeera n'omuntu naye ng'ekibuuzo ky'obuuza kiki kyendimu kino mazima nafumbirwa muntu yono gwe nafumbirwa oba si yono. Ekituufu nti wagendera ku bya enzi y'eddiini bye bagamba n'otogendera ku bufumbo nga bwe bulina okuba nti bw'abantu bameka babiri kiri kyama. Omwaka ekyama ekyo kibotolwa abantu ababiri nga bamaze okunywera mu bw'omwoyo n'obw'omubiri. Bw'ogenda mu kyaki bagamba nti gwe kasita oteekako empeta biba biwedde ebisigadde byekola byokka empeta tekyakola makulu certificate tekyakola makulu pozi ng'ogenda kugikozesa kukola birala bya bizinensi naye si bya bufumbo butuufu. Ekyo nno kye kimu ku bubonero obukulu ennyo obuli mu mwaka guno famire. Omwaka ogugattibwa mu nnamba ne bw'ogugatta mu kibalo gukola 7 niyo y'omusanvu gy'onnyonnyodde egiri ne mu musoke musoke nti akola langi ez'omusanvu. Mwaka mpulikiranga ogunaatufuukira ekizibu nabagambye muzibu nnyo ddala gugenda kubaamu entikko ekibuuzo ekizibu kiri kimu nti gugenda ne gwe okwebuuza tegugenda kuba nti otunula walala wonna okufuna nga bwe tubadde kubanga luli covid abadde adictating ebintu tuyinza obutabeeramu era sirabamu mu byonna bye nalabye titugenda kubamu n'ekirwadde. So ekyo njagala abantu bagume. So wano tugenda kwebuuza nga weebuuza ggwe wekka nga tewaliwo nga tobuuza mulala wabula ng'ogamba ddala gano kyekituufu era ojja kufuna ansa mu mwaka guno si gujja. Ogenda kusalawo ng'oyo omukyala gwe yagambye nti nze nsukka bwendi mpulira ng'amaanyi gange gasukka ekigambo bufumbo mba nekkakkanyiza nandigambye nti mukyamu naye ate mwatu ngenda kugamba nti mutuufu. Kubanga obufumbo nga ffe bwe tubutegeera oba community yaffe bwe butegeera ye mu mutima gwe si bwabukola ki bwabuwulira abayikakkanyiza kati awo ye aba yeetegedde.
tetulina kutegeera bintu nga bwe obuwangwa kikulu sijja kivuganya ekyo naye ate okuyingirira ekintu ng'osose kizimbira ku buwangwa obuwangwa ddala obutambulira mu nnono zaffe kubanga obutambulira mu nnono zaffe bwe buli bwewayise obukadde bajjajjaffe bwe bafumbanga bwalimu okukkiriziganya nti bajjajja abakadde enju yange ensindise for good n'okijjira ddala mu mutima gw'omunda bagamba n'ebitanda babyokyanga. Okimanyi nti abaana abato naddala abali mu ssematendekero eyo gye watukuguzibwa beebuuza n'ekibuuzo nti abantu beddo babaali batya ne bafunira omusaya nga tomulabye nako ne mulinkinga by spirit ekyo kyalinga ekigendererwa kubanga ulira no the union teyalinga ya mibiri bagobereranga lineages ava mu family ki byalinga bitya baani abawa biche nga batunuulira ne product egenda okuva mu mmwe ebintu byabwe tebyalinga ffe kati essaawa eno otunuulira mulungi alina akabina amagulu gali gatya bye tutunuulira ebifeedinga ebitali real. Actually mukyala wange atera okuŋŋa nti biba bikola bukozi nze nange bwe mba nkaagala nkafuna ate nga mutuufu ekyo tekikola bufumbo mazima obulungi tebukola bufumbo okulangirira sebo okwokusatu kutunuulidde obufumbo amaka ebibuuzo amaka bigenda kuba bingi naye ate era omanyi mubaddemu ekigambo ekyessuubi mwekiri nti ate era ansa anayeebuuza agenda kufuna kyalina muno gwennyini era n'abo bagenda okufumbirwa tebagenda n'oyo yennyini yabadde agamba asinga obufumbo agenda kusalawo kyonna kyanaasalawo mulungi oba mubi agenda kusalawo era guno omwezi nga bwe ngambye guno omwaka ogwa 7 gwa kusalawo naye ng'osimbye mu kwebuuza n'oddamu nga tobuuzizza balala kitegedde bulungi